Agaliwo galaga nti Ann Taylor wa kuzaala balongo akikakasiza si mulala okuggyako omukyala maama fiina bw'alagudde Ann Taylor n'akakasa nga bw'agenda okuzaala abalongo. Ffenna tukimanyi nti omukyala Ann Taylor ali lubuto era ng'essaawa yonna yonna asuubirwa okubeera nga asumulukuka, okubeera nga azaala. Kakati maama fiina avuddeyo n'amulagula era n'ategeeza nti wa kuzaala balongo, era ayongedde n'akakasa nti singa Ann Taylor tazaala balongo agenda kuva mu busamize, agenda kuva mu bizinensi ey'obusawo Obuganda singa Ann Taylor tazaala balongo. Kusaba omwerabireko n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo n'amawulire amalala. Njagala ffenna abali mu kamera wano mu ntunuulire, bwe mba nga ndoota mpewo Katonda anzijulire aleme kumpa bulamu. Bwe mba nga SB4 ntaddewo obukadde bwange 50 ani waali omuleseyo waka ntunudde mu kamera muno omwaka ogujja we tutakuyita saalo wallahi kitwala SB4 emala emyezi 2 nga sinna kuyita saalo ng'omala busawo. Mala busawo muleete ababunsumika bafawunda b'ekibiina emyaka gye bwe obanga omwaka gujja n'otuka January nga toli saalo ng'omala busawo. Naye erinnya eryo waliwo n'abatalo dimpiti eyo gye tuvugira Katonda Saalongo babamba fawunda nsanidde okuba Saalongo. Amazima ga Katonda kati enfunda ezo ate nkirotedde Dubai. Tebeeza omuntu wona abeera mu mazaalibwa ago oli mu ssanyu weeyagala onyumirwa kati mba kulengera wetu tuli ku lyato kati mpita SB4 kati omukyala nga neddo SB4 Saalongo okuba n'olwayo gwe Saalongo tuddemu kati program kati olina kukozesa sinze SB4 kozesa Saalongo SB4 Saalongo Sebunya SB4 nsanyusa okulaba wano Saalongo balina okuhannaye balina enneeyisa ey'enjawulo togisobola kitwala mu linnya lya Yesu nejja biiga. Amazima ga Katonda mbalayira abalabi SB4 media bwe mba nga ndoota mpewo ndi mukazi nasamira natuuzibwa nasibwa enkanamu mmanyi okwawula emikago n'ab'eŋŋanda. SB4 eiza bw'ataba Ann Taylor bw'aba nga si Ann Taylor nga waliwo nabwete mu mulala alina olubuto olw'abalongo mutandika omunoonya kazi simwendaako n'omukazi omu bw'ataba Ann Taylor SB4 esaawa zino ogenda mu miguwa nkwegayiridde omanyi abalongo tabakwera bweru. Oyo nno ye mukyala maama fiina ndowooza mwewuliriddeko era muwulidde buli kimu nga bw'ayogedde. Akakasiza n'agamba nti singa Ann Taylor tazaalira SB4 balongo omwaka guno nga tegunnaggwako obusawo yandibunyuka, obusawo yandibuvaamu, yandibuwummula. Era n'agamba ajja kuyita Bugembe n'essabo lye ery'ebulenga libeere nga liggibwawo era nga pasita Bugembe yajja okukola ki, yajja okubyokya biveewo byonna annyuke obusawo. Kwegamba katulinde tulabe naye ng'ebyo bibadde ku sayidi eri ewa maama fiina. Naye nga nkusaba ogende mu comment section ompe endowoozayo. Gwolaba kino kisoboka? Gwolaba bino maama fiina byalagudde singa Ann Taylor tazaala balongo gw'osuubira maama fiina asobola ova mu busawo? Genda mu comment section otubuulire. Genda mu comment section otubuulire singa maama fiina ono nga bw'abiragudde nti Ann Taylor agenda azaalira SB4 abalongo. Singa bivaayo nga nga Ann Taylor tazaalidde SB4 balongo, maama fiina olowooza asobola okuwummula obusawo oba tasobola? Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media wabula nga gwena tanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Tubeera kutandikako notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango wonna tokaskipinga kubanga eyo engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatulabira ebweru w'eggwanga
kussa nammwe abatobera ne waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini nnyini kyemusingira ddala okwagala n'olw'ensonga eyo munzikirize mbagalize ekiro ekirungi akuume atakuumira mpeera mweraba